Program Kooti Yamaka omulongo babiri Sarah emanya gange kwaniriza nnyo mu program yaffe Kooti Yamaka olunaku olwaleero bereka okusaasira ennyo mukwano gwange embeera gwetulugunya mu ngeri emu oba endala togwamu maanyi togwamu ssuubi ensi bw'etyo babali tukubira mu ngalo mukwano batubera kusoma bambaga baba okusoma kutandisa bategunaba kutandika bantu bangolo mulongo abasomesa tewestressinganga okulemera ku nsonga si kwe kugiwangula ne bwe kiba kizibu bw'okikubako ekifuba si kwe kukimalawo kiba kyongera kulya akaseera bakaba kakusanyuka ng'olwaleero ebyalemeddwa okukolebwa eggulo ng'obiteeka wa ate ng'ebizibu ebiteeka ku mpagi ate bonna ofulumya wano olwongo oyongereza ku bizibu kubanga tulina okulowooza naye ng'ekyolumu obulamu obuleka ne bukola ki alina obuzibu obuteebereka okusaasidde nnyo omwana wa maama alwazizza saba Mukama Katonda asuuse omulwadde gwe kennyini nsaba Katonda akujjanjabe abafiiriddwa abantu baffe bitalo nnyo omwaka guba munene nga sirabiseeko bingi ebigenda mu maaso byonna bye mbadde muyitamu Omukama Katonda abansaasirire akingirize ebitannaba kujja amaziga ge tukaabye omwaka guno atuwamu obulungi obusinga amaziga atukume nga tuli balamu n'abaana baffe era tuliddamu okulaba mulongo omwaka ogujja ffenna nga tuli balamu twebaza aidrafeteria mujeni bwe bateeka ssente mu puroguramu yaffe eno Kooti Yamaka nebaza mikwano gyange abashenta Beauty World wakaliga akatale k'abaveterani enviiri enjala byonna nebaza ne mikwano gyange abawagira mulongo okuva olwe yatandika abakyalirenga paka kati ng'afuuse mukazi mukadde banaye nkuze baweerereza emyaka nkuze nebaza Katonda era mpisa emikono mu maaso ate nga kyabaweereza neera okyali Mr. TV program Kooti Yamaka omulongo babiri Sarah kumanya gange amala okuwumulamu katono ate nkomewo oli ku Star TV program Kooti Yamaka omulongo babiri Sarah gemanya gange yaba nsanyusa okulaba nga weebisse kale enkofiira gigyeko bwetubeera mu bantu abakulu tetuba na nkofiira ku mutwe gigyeko omutwe gukuluma sorry
amannya go gwani? Namubiru Shafra oviiriddewa kale tutolere ku salaamu. Naye yogera nnyo bw'otayogere ne bakuuya tewali agenda kukuyamba. Ekyo olina okijjukira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amannya gange mpitibwa Namubiru Shafra nga mpiridde Bukoto Masaka. Kindese wano nga neetaaga ku buyambi bwammwe. Nazaalibwa era nga nakula ne jjajja wange kuva mbuto. Nakula ng'obulamu bwange bulungi era nga bweyagaza saafuna nnaku yonna kuva mbuto. Maama yakuleka wa jjajja amuzaala? Naye tekwali kwagala ki. Nali muwala mugezi era nasomera ku bursaries okuva primary paka emalidde senior 6. Naye nali ndi mu senior 4 natera okugimala bwe nti. Obuzibu bwange bwatandika natandika okufuna ebizibu ebyenjawulo. Ng'oli ku ssomero? Nga ndi ku ssomero. Wali mu kisulo? Mu kisulo kati ndi mu vaka ya senior 6. Nali ndi mu bigezo bya UNEB bwenti enviiri zange ne zitandika okuba nga zimyukirira. Kyavaamu nga zitandika okuvaako zokka. Si mutwe gwokka wabula ebitundu byonna by'omumanya nti bimera enviiri. Ekintu nga kinkozesa baku kintu oyinza okulaba ng'omuntu in fact skeleton. Akawanga k'omuntu nga kw'olaba nga kakozesa ebintu ebyenjawulo weebito. Nali ndi awo mpola. Tugende mpola. Nga ndi waka omanyi ekyoka mukimanyi? Eki? Ekyoka kyankuba omubiri gwonna. Ekyoka kigenda. Naye buli wekyava wajjawo black spot. Mami n'agamba oba siriimu? Ne mbutuufu nga siriimu simulina. Twagezaako ne tugenda mu malwaliro amazungu bankebera nga tewali kinnuma. Taata naye n'akyuka mu mbeera ze. Taata wange nze nakula nga njagala sizzaako wanawo bulambaana bonna nga ngamba oba nze gwasinga okwagala. Natuuka mu senior 5. Senior 4 naye ntanze okufuna ebizibu. Nafuna first grade naye nga si nnungi. Automatically ekwekyo balina kumpa half bursary. Naye n'obusente obutini obwo in fact bwamulema okumpa. Sente ne zimulemera oba yayancawa bukyali simanyi bukyayijje bwava nange. Ne ngenda ku ssomero sente bena zikisula mugimanyi wabayo abaana ba SD osobola olimira essomero. Ne ngenda ne ntandika olimira essomero. Naye ng'obulamu bwange tebweyagaza. Ne bwe nkutamu kati n'ekifuba kibeera kinnuma saamalako. Bwe saamalako namala ebigezo bya UNEB navaayo buvi ne sitalima ne nvaayo buvi. HM kyakola pasiripi yange ya senior 4 yagisigaza, certificate yagisigaza. Kwegamba omuntu oyo aba akuziise n'oba ng'olina gy'olaga. Buno obuddamu mangi akadde kamu emitwalo 2 zonna ng'ozigase wamu. Taata yanvaamu nze kindaga nti omuntu asobola okuvaamu. Osanga oba amuluga kunvaamu simanyi. Kisoboka okubaawo nakyo naye wekitaba bwekyo Mukama ajja basasula bonna. Naye ng'ekituufu kiri nti mbeera ewaka ne nninda. Njagala obulwadde nga butandika enviiri nga zitandika. Njagala emabega ng'otuuka ku senior 4. Kyenjagala ng'okyali mu senior 4 paati eri gye wanyumiza gye njagala. Watandika kuwulira otya? Omutwe gwatandika okubanga enviiri zinsiiwa nga zigubeera gunnumirira bwe gutyo. Ekyavaamu nga zitandika oba toziraba nti ziizino wano. Wabula nga ziva kale kizibu kyajja nga nsalako kati buli wosalako ng'ate teziddira ddala. Ng'ezimu zigenda nga budda butini. Nga zigenda zivaako bwezityo paka kati wano kyava ku mutwe gwokka ne kitandika mu bifo ebirala byonna. Sebako kino kano okutokazizaako akakofiira bifako kiri. Neera bwotyo.
Ekikozesa kijjira mu skeletoni yokka tekinnakyusa muntu mulala yenna mwe kijjira. Nedda wala ebintu by'ozala oluuta n'okuluuta ng'ozadde ebisotasota ebintuntu weebito ebitiisa kyokka ate bwe kiba kigenda ne fact oba okiwulira oba owulira echoes mu nnyumba nga zigenda naye nze wenkubamu flashback ekintu ekyankwatako nga nkyalinga mu P6 nali neebase naliwo ne bato bange nga mu kasitobo kino ekijja ne kinkwata omulundi gumu ne kintuga nga bazannya naye nga soyadde kukola bweti nga nti oba muto oba nga jjangu onnyambeko oba jjangu okola ekyobula nga kintuga kyokka ate ng'emirundi ey'enjawulo kibaawo bwekityo naye nga twatambulako ndoza batuuka ne bakoowa ate ŋŋamba eki obeera ewaka nga tolina omwana yegenyaako yadde ogamba nti oba ki bw'oyuyambako nti ate omwana ayiza empisa embi ebintu weebityo bimmalako nange emirembe. Ekyo ekintu ekikukozesa kijjira mu kawanga kokka tekinnajjirako mu bantu oba b'omanyi. Ntandikwa kyabaabanga bantu oba kigenda kikula kikyusa stages kati kijjira mu kawanga ka muntu. Owulira nga kayingira oba wawamuka oli nako? Mpawumuka bwawumusi. Ekirala kizibu ki ky'olina? Ekyo kyenjogeddeko ekya fiizi buli kimu empapula zange zonna baazikuwata sirina asobola kunnyambako nekyabagamba mbu abantu baluwala kandida nze nali muwala muyonjo ekyo nga nange neemanyi ku ssomero yonna ng'ebirabo biwangula buli kaseera baŋŋamba we nagenda mulimu mbu olina kandida bampa eddagala ery'enjawulo nalimira eggana naye nze owange emyaka 3 tawona ddagala kyeryo jjukira kandida oba omwina biba bibi oba owunya ebintu byonna weebito weebiti ebibeerako kandida awo obulwadde bulala era nga buva ku kintu ekikukozesa. Mu ddwaliro tebajja buvumula ne banakuba empiso ne banakuwa empeke ne banakola batya olumizibwa wano wansi w'ekkundi. Ekyo kikozesa kye kireese obulwadde obwo si kandida. Era oli mutuufu omubuuzo oyo ow'emyaka 3 atawona. Hali ensi ekutandikidde kwegyo emyaka wenkana egyaffe olaba naffe tulemerera abasobola okwerwanirira naye ate ggwe atasobola kwerwanirira. Siyinza kumanya bulwadde bwa mwana ono we bwatandikira naye nze kyemmanyi nti ngenda mumujjanjaba. Nasanyusa nnyo ekyotera nti ekyotera twafunye abawa obujulizi bwa mulongo ne tuva ne mu byamaziga ge twabaddemu ne tuseka. Ekinnuma kiri kimu nti olumu bw'otwala omulwadde aba ayagala awonere mu mwezi gumu. Nze wange tewali byamagero. Otwala omulwadde nga bamujjanjabidde emyaka 8 aganya okuwona kitegeeza ne mulongo ajja kujjanjabirwa omwezi nga gumu n'ekitundu oba emeka oba 2 oba 3 Katonda yasaasira ne tuwonya ne tusuusa ne tuddayo ewaka. Mama waali luddawa? Mama wange namuleeseyo ssente z'asobodde okufuna ze zange zokka. Asobola okubeera naawe ng'ojjanjabwa? Simanyi kuba yalina bato bange yekka yabalabirira talina gwasobola balekera. Mumundeetere alaba nze ekijini kyankubye eggulo omukono gwonna gunnuma. Muleete Amina mpayo akatambaala ak'ebisiba guno omukono wano waggulu. TV program kooti amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako omukwano gwange nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola olwaleero luno
asobodde okulindirira puroguramu eno ebaawo buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 ku Star TV kwokka. Ate puroguramu eno neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Tuli Masaka, maloboozi mugawulira mangi, obuzibu bungi, ennyimba ezirimu kuba bantu. Sizinaako control nange sikwagala kwange, naye ebiseera ebisinga olumba olumu bwe lusituka n'ennyimba endala zisituka. Simanyi kye ngenda kukola kati. Simanyi kye ngenda kukola naye nga tugenda kutambulirayo mpola mpola bwe bityo. Byonna byolaba ewa Mulongo ogambanga bugambi Mukama ebyo birekere Mulongo. Byonna mbireka wano. Toyina gy'otwala nze nabigumira ennaku yange ngimanyi. Byonna Mukama aleke wa. Era temuddeyo waka ne mwestressinga ne muga ne Mulongo alabye nze nabimanyira. Jangu musomo laba byolabye wenjoyinge seka wosekedde watuufu saasira wosaasiridde ogambe pu Mukama kasitanze wakazzeyo ndi muki ndi mulamu. Embeera gye tutambuliramu tebirikyuka, bino biwero bino bitono. Nosaasira omwana wa muno yaze kulaba Mulongo azze ayambadde oba mutamanyi nakumanyi nti olumbe lumukuba oba muti olumukubanga nako talina bulijjo talina kyamanyi. Agenda okulaba ng'ali mu kamera nga n'ebizibu byamukeeredde. Mutwale mu ddwaliro, mutwale mu ddwaliro. Abaana bato basinawo painkillers zaabwe. Twongera okwebaza bannaffe aba Ira Petroleum Jelly abateeka ssente mu puroguramu yaffe Kooti y'Amaka. Twongera okwebaza bannaffe aba Shanta Beauty World wakaliga katale k'abaveterani. Nyongera okwebaza n'abantu mwenna abasobodde okujja mu musomo ogw'olunaku olwaleero. Yongeza wano akatebe. Kati oyagala abantu bakuyambe mu ki? Embeera ejja kuteerya temweraliikirira. Abantu abali awo mwenna mutuule, buli ayimiridde atuule, abatalina butebe tweyongere emabega. Abantu nsaba obuyambi bwammwe nsobole okulaba nga enviiri zino nziramu nenzifuna n'ebino ebinkozesa bisobole okugenda. Buno obudde sirina asobola kunnyamba wabula nniridde kisa kyammwe. Bwe nabadde nzija ku rediyo nabagambye ngenda kusaba obuyambi, si bwe kiri? Era nabagambye nti obuyambi bwe ngenda okusaba si bwa balwadde baakati. Ne mbagamba obuyambi bwe ngenda okusaba bwa balwadde already abali mu sitoowa abaatwalibwa edda. Ku mbeera eri wano waliwo ebigenda okwetaagisa okukolebwa olwaleero. Saba omuntu yenna Amina nfunye obuveera bubiri ng'olinayo ekintu kye wandeetedde nga ssente si bikalu, ebikalu ngenda biwandiika edda okimpe. Kyonna ky'osobodde okundeetera oba 2 oba 3 oba 4 oba 5 obimpe tusobole okulaba ekigenda mu maaso. Hadija afuna ekitabo ompandiikira amannya g'abantu ennyimba be zikubye ng'oteekako n'ennamba y'essimu ye nga bw'obateeka ebbali. Temwongera baleeta ku stage mubateeke.